Omulamuzi wa kkooti y'e Makindye Sarah Basemera ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno bwe yali awa ensala ye yagoba okusaba kwa Erias Lukwago okw'okweyimirirwa n'alagira ekitongole ky'amakomera okutwala Lukwago mu ddwaliro e Mulago asobole okuweebwa obujjanjabi ng'era kino yalagira kikolebwe nga waliwo abamu ku booluganda ne bannamateeka ba Lukwago. Kati leero kitegeerekese nti ab'amakomera batadde mu nkola ekiragiro kino eky'okutwala Lukwago mu ddwaliro. Bino bikakasiddwa omumyuka w'omukulembeze wa PFF mu Buganda, Dr. Lulume Bayiga. Ekiragiro kya kkooti kya balagidde ab'ekkomera bamutwale ajjanjabibwe e Mulago. Wabaddewo obunkenke e Mulago okuva lwe twajjidde dda wano tubadde tuwuliziganye. Naye era kye twazudde nti amagye gazinzeeko Mulago yenna babadde tebakkiriza bantu kumulaba. Naye kakati akafuna amawulire nti lawyer we ate partner we Honorable Counsel Lubega Sseggona akali amaggwa ne mukyala we babakkiriza ne bamusinkana. Bajja kubeera nga batuwa brief ku bigenze mu maaso. Amyuka Pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka ki Uganda Law Society Anthony Asiimwe naye akakasizza okutwalibwa kwa munnaabwe ono mu ddwaliro wabula nti wabaddewo okusoomoozebwa eri mukyala wa Lukwago ne munnamateeka Medad Lubega Sseggona okumutuukako mu ddwaliro. Yaddusiddwa mu ddwaliro e Mulago naye babadde tebakkiriza abantu bonna okugendayo okumulabako era n'omukazi we mwennyini Nalongo ne lawyer we Medad Sseggona kibatwalidde kumpi olunaku lulamba okubakkiriza okutuuka okumulabako kuba kyetwategeddeko tali mu mbeera mbi nnyo ensonga lwaki bamuleesaawo e Mulago. Ono ayongeddeko nti Lukwago tali mu mbeera nnungi era ng'asabye bannayuganda okumuteeka mu ssaala. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Ababaka ku ludda oluvuganya